ababedde b'ensi betukuleetera n'obategeera ebibakwatako bulijjo tomanyi nti waliwo omusajja ow'ekibuli gwe bayita Kim Jong-un okuva North Korea oyo at least omanyi bulijjo tumwogera ne tugamba nti waliwo omulala kasajja lwazi Vladimirovich Putin mukulembeze wa ggwanga erya Russia oyo naye ampuliriza omumanyi era ne mu balala betugamba ababedde abasajja nga basajja ngwanguli mwe muli General Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa oyo ava Uganda okitegeera tubakubuulira tulina bano babeta ba Xi Jinping okuva e China tulina gwe bayita Donald J. Trump okuva mu America oyo naye gwali ne tubeera n'omulabu bamuyita King Benjamin oba King Bibi Benjamin Netanyahu ava munda mu ggwanga ettibwa erya Isirayiri abalala obamanyi kakati mwabo waliwo erinnya eribadde terinabakoleka nti lijja bulungi nga likyabulamu ndowooza libadde likyabulamu erinnya eryo ye Ayatollah Ali Hussein Sayyid Khamenei kati tumugasse ku lisiti eyo yewaganyiza mpola n'atuula ku mmeeza eriko abasajja olw'olutalo olwabadde ennaku 12 yasobodde okulaga ensi nti naye musajja tagenda yarazidde ensi nti tagenda era emikutu egyamuli gimwogerako nnyo social media bamwogerako Kamala Ayatollah Ali Khamenei Sayyid ngena kubuulira ebimu ku bimukwatako olwaleero enkya n'olunaku olunaddako inshallah naye kansooke nkutegeeze nti amawulire agava munda mu ggwanga erya Iran gategeeza nti okungubaga mu butongole kwa lunaku lwa 6 bakomandazi ab'amagye abattiddwa ne bannasayansi kwa lunaku lwa 6 Isirayiri efulumizza lipoota netegeeza nti bannasayansi b'eggwanga erya Iran 14 balambirira byagenze maaso n'okweka nti yasse wakati mu nnaku 12 zebadde munda mu ggwanga eritibwa erya Iran kale n'okutiza ku mukutu oguyitibwa IRNA News Agency mutongole gw'eggwanga eritibwa erya Iran bategeeza nti okutandika n'essaawa 2 bagambye nti okutandika n'essaawa 2 ez'okumakya olunaku lugenda kubeera lwa 6 eggwanga lyonna erya Iran bawaddeyo obudde obwo okulabika nti bakungubagira bakomandazi ne bannasayansi baabwe abagenze maaso n'okulabika nti ampuliriza battibwa eggwanga ereetibwa erya Isirayiri kyokka ng'okusinza ku mawulire era ge tugenda maaso n'okulabika nti ofuna gategeeza nti abadde omuduumizi w'amagye agayitibwa Revolutionary Guard Corps gwe bayita Hossein Salami Major General yiwa kugenda maaso n'okuziikibwa olunaku lugenda kubeera lwakuna masekkati ag'eggwanga eriyitibwa erya Iran ono yattibwa ku lunaku olwasookera ddala ennaku z'omwezi bwe zaali 13 June omwezi guno gwennyini gwe tulimu Isirayiri yatandika mpuliriza kampeyini ey'okulumba eggwanga ettibwa erya Iran era kiyakola negezako n'okutta oba ne campaign ey'okutta abaduumizi ne bannasayansi b'eggwanga ettibwa erya Iran abaali okumpi nnyo ne Ayatollah mwabo abattibwa mwe mwali omusajja omukambwe ddala Major General Hussein Salami kakati okusinza ku Bayirani bagamba nti abantu 610 be battiddwa mu nnumba za Israel ziyakoze ate nga 17 be bafunye ebisago ebyamaanyi ddala Abaisirairi mu lipooti gye bafulumizza bo bategeezezza ne bagamba nti omukomandi yaabwe yabataasizza abantu yadde ng'emizinga gibadde mingi babadde balabulwa ne bavaawo nga bukyali ne beekweka wansi mu shelters ne mu bifo ebiri seefu era Israel egamba nti olutalo lwagenza okuggwa ng'efiiriddwa abantu babadde 28 newankubadde ng'ate emizinga gyeyonayonye ebibuga ebiwerako naddala ekibuga ekiyitibwa Beersheba ekisanga omusengeta ga Tel Aviv n'ekitundu ekiyitibwa Haifa kussa Tel Aviv bye byasinze okuleka nti byakoseddwa weewaawo ng'omuwendo ogw'abantu gwabadde mutono ddala kakati tegedde nti Iran mu butongole bategese omukolo gaggadde mu kibuga Tehran okungubagira bacommanders ne bannasayansi abattiddwa essaawa 2 ez'okumakya omukolo ogwo gunaaba gutandika era nga gusuubiddwa n'okwetabwako supreme leader w'eggwanga erya Iran gwe bayita Ayatollah Ali Khamenei lwa 6 Abayirani bagenda kuba bakungubaga nagamba nti akaseera ke babaddemu kabadde ka intense fighting tewabadde mpuliriza budde bwa kudda mu kuziika tewadde budde bwa kungubaga akaseera kabadde kakazigizigi nga balina kusooka kulwana kati oluvannyuma lw'okulwana akadde kano kennyini tutegedde nti bagenda kulabika nti bakungubaga era baziika bazira b'eggwanga lyabwe bonga bwe babayita
akaseera kano kennyini lwa mukaaga nga bwe tubifuna. Kakati katugende wano bagambye nti katandika okwetegereza ku musajja ono gwe bayita Ayatollah Ali Khamenei.